mukolo gwa Desire Luzinda obudde tugula abadde bonna bagula bya ku internet nga awatuufu we guli nga tebamanyiiwo yebuzabuza kati so atuza ku internet kigenda mu maaso tamala emirundi kuvumaani Kasuku ebyo tuze tubirabako yavumako kitawe n'amukola bw'ati era ogenda ofundikira nga yali diversion nga balina abaagala kukwata media bagijjeko ensonga z'eggwanga ezali zigenda mu maaso ezalitambula akaseera ako oba Mpita Segawa ndi mutabani wa Kafeero Moses sikyalina muganda wange oyo tamala emirundi kyayinza kukola n'enkyewuunya kubanga talina gwagenda kuvuma wa buvunaanyizibwa mu nsi kusinga kitaawe kati baba yavuma kitaawe n'amulangira omululu n'amulangira obuki byonna n'amala n'amwetondera kati ne Kasuku era bwe kibadde kirina okuba so ebyo tetubimalira kunywa obudde tebirina makulu diversion just jjukira ali yava eno n'agenda ku airport ababbi b'oku airport ne bamubbako ebintu n'okumusaba omusolo omuki omuyitirivu n'avayo neyokubira endulu ku midiya bana abasajja babbi bazibyeko ebintu byamulekwa Robert simanye Mariamu yanzi yabbi ebintu byamulekwa muli babinyo Katonda tajja basonyiwa Mariamu oli musiraamu naye omanyi obwamulekwa n'ayogera ebigambo bingi ng'ayogera byennyini ebituuka ku bantu buli lunaku ku airport aba yakatuuka bw'ati ku woteeri essimu n'evuga yasinika omabamusi bamutidde nti tundula mwennyini bamukubidde amasasi we yali atudde wenyini bwe yavaawo bw'ati kauma we yatuula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze olwaleero ensonga enkulu eziriwo ezisinga abatwaganya zuwa nnyo budde naye ngenda kusaba tuziwemu ku budde at least tuzigayigayeemu of course ziri mu ggwanga Uganda era zikolebwa abantu si nsolo olwakadde sigenda kumala kadde kangi tugenda kugenderawo direct ku nsonga kyemmanyi ku internet kwoli social media kwoli era obiraba bigenda mu maaso waliwo kati ebyekizimbe kyo byakakanyemu ebyo tubise ku bbali Luzinda Desire Luzinda beekubye embaga nani Nele Vixen then ne wabeerawo olutalo lwa Tamale emirundi ne Kasuku naye mpulira nti Tamale yakoze eki yamaze ne yeetonda then ne wabeerawo Miss Damamu omugoberera ne ali alinga mugobera ndi emabega eri yabeera ne kali akalenzi eyitanga simanyi mwazi babeererako kati nno nakati waliwo ku kitimba bakwatamu ku kitimba anti kati ali Uganda ali Uganda so bali bulala ne ali muzungu naye katandike ku Desire Luzinda embaga wagirabye mukolo wagulabye mukolo gwa Desire Luzinda obudde tugula abadde bonna bagula bya ku internet nga awatuufu we guli nga tebamanyiiwo yebuzabuza kati so atuza ku internet kigenda mu maaso bakwesa omukolo gwabwe n'abasinga babuuza gwabadde Uganda gwabadde Europe kyegandi obudde tugulabira ku gundi ku internet kati tumanyi wajje guli tekuliko bantu balabiseeko kubanga Desire Luzinda muyimbi tekuliko bayibi balabiseeko abe Uganda bombi bayimbi Luzinda muyimbi ne Vixen muyimbi of course abayimbi balijjudde ku bayimbi bannaabwe balijjudde bati jukira nti bali babiri abayimbi ate nga bona b'amaanyi walabye abayimbi bameka sirina nyo nayo bona labye ku full figure nze nange sirina nnyo be nalabye ekitufu gwakoleddwa mu Uganda simanyi eyo nze nanga diversion tujerekereze gende ku nsonga endala tugenda gyogerako kati njogereko kikisimanyi nga tumanyi na kifo ki njogere byabadde nga simanyi na gye byabadde sirina muyimbi gwe nalabye tubeeyo eyo kati tugende ku nsonga za Tamale emirundi nsonga za Tamale emirundi Junior ne Kasuku eyo diversion tezina makulu tezina mulamwa tezina kizigattako wabula just ku diverting abantu kubajja ku nsonga enkulu ez'eggwanga ez'omulamwa badde mu discussinga ku ntalo zaabwe omanyi obudde buno bwe tulimu internet twagikwata ate omukulembeze abadde mu kutambula
abadde Canada avudde agenze mu America kati abadde n'ensonga enkulu ennyo zadde ng'ayogerako ennyo ku internet kuno nga zitambula kati nga bano balina okuyiiyawo kiki ekiwugula abantu baleme kuziwa nnyo budde kuba bwe yali e Canada bannamawulire ne babuuza ekibuuzo kyeyaddamu mu ngeri gyalaba yali esaanidde yali etandise okufuuka ki discussion ku media nga buli omu kyayogerako kati banoonya kiki kye bayinza okukola bw'aba ali mu America stories z'omu America obutawulikika nnyo kidaivatinga abantu obutafollowinga nnyo biri Boston mu convention gye balimu omukulembeze babaterewo kye bayinza okumalirako obudde n'ebirowoozo oba okitegeera baleeta ebintu bingi awo waliwo ebintu ebya Susan Bikini nabyo simanyi lwasa n'asiramuka nabo simanyi Palaso ne bamutomera mukazi we n'amutomera ebyo byonna nga byonna biyitawo buki biyitawo buyisi kati mpaka lwe baleeseyo kye balowooza nti kyandiba ekyamaanyi kyatamala emirundi Kuvumaani Kasuku ebyo tuze tubirabako yavumako kitaawe n'amukola bw'ati era ogenda ofundikira nga yali diversion nga balina abaagala kukwata media bagijjeko ensonga z'eggwanga ezali zigenda mu maaso ezitambula akaseera ako oba okitegeera kati bayiye ebintu ebisobola okubika jjukira nti Museveni yadde akamala okukola statement yennyini nga yeekubye ejje amaze okwogera obubbi n'obumenyi bw'amateeka n'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu State House oba okitegeera yennyini nga omukulembeze ng'awooza simanyi ebitongole ebya ISO simanyi seemwayo ani tebikyakola ne information okugifuna abampadde information bagiyisiza muwala wange oba okitegeera kati amangu ddala ng'amaze okulaga obunafu obufaanana bwe butyo batandise okugayagaya mu nsonga ezo ziriramu abantu bannange bujjo tubagamba sisitimu nfu yafadda yeetaaga kukyusa Uganda nga tugamba abantu nti Uganda eringa ekimera ekiwotose olw'okwokebwa omusana nga ne bw'okifukirirako ekidomola ky'amazzi kiramba tekikyaddangulu kikaza emirandira wansi waggulu ne kiwotoka kitegeeza nti solution ebeeremu kukikuulawo kusimbawo kirala yensi kati Uganda weeri kujjamu kimera kino ekivunza emirandira n'okwotoka ne kiwotoka tusimbewo ekimera ekipya Museveni naga the system is dead nga kiva mu kamwake yennyini n'avaayo n'avumirira obusosoze mu mawanga ate nga gwe mulimu gwe gwakola kugamba ng'alinga driver abulidde ku round about anoonye ku obutya bwagifulumamu kati ekintu yakigwamu anoonya butya bwakifuluma kubanga baayagala okukozesa obusosoze mu mawanga nga okukozesa tribal card okutuwangula ne tugikuba ne tugisaanyaawo ne tufundika nga kizze gyali kati ayiya butya bwakifulumamu biganye kati babadde balina ku nsobi ezo bozi balabye ng'ensi Museveni gyakoze okuvayo ne yeeyanika babadde balina okunoonya ekisobola okukwata media ziri ensonga zisirikireyawo bevu kitegeeza nti wabaddewo ebikulu bingi ebitambula mu ggwanga ebirina okwogerwako kati nga balina okunoonya ebintu ebyekisiru ebisobola okuzikiza ensonga ez'amakulu baziveeko ensonga zabadde nyingi enkulu mwaddewo ensonga ya Balamu bwe yavayo n'akola statement nti abaana abaali bambadde ebisaati bya Museveni ne bakuba abantu ne bababba n'okubatta ne babatta mu baali ba NUP ekyo ne batatuganya kyogerako ne bakibikkabikka ne bakibuzaabuza oba okitegeera kati wabaddewo ensonga endala ku saidi yaffe badde etambula eya profile picture y'omukulembeze ng'ekutta akati kyekiri ku media nga balina okunoonya biki bye batuteerawo awo diversion okuva ku nsonga ezo bakibikke so kati byatamala emirundi simanyi yabimbe ne Kasuku simanyi alimu kwetonda ffe twabirabako dda yabikola dda ku kitaawe kati takyalina mu nsi gwayinza kuvuma nze nga nze bampita Segawa ndi wankima okitegeera bampita Segawa ndi mutabani wa Kafeero Moses sikyalina muganda wange oyo tamala emirundi kyayinza kukola n'ekyewuunya kubanga talina gwagenda kuvuma wa buvunanyizibwa mu nsi kusinga kitaawe kati baba yavuma kitaawe n'amulangira omululu n'amulangira obuki byonna n'amala n'amwetondera kati ne Kasuku era bwe kyadde kirina okuba so ete tulimalira kunnyo obudde tulina makulu diversion just yeah kakati nno b'abantu mulimu bagukoze ogw'amaanyi ennyo kuba kati ebyo zoyise diversion zezijjudde kati saawa zinedamamu wali nani oyo ogambye tokyamugoberera misidamamu ne ali misidamamu namugobereranga nnyo luli ne kati namulabye ne ali
ali naye alina omuliro gwazikiza. Jjukira ali yava eno n'agenda ku airport. Ababbi b'oku airport bamubbako ebintu n'okumusaba omusolo omuyitirivu. N'avaayo neyeekubira endulu ku midiya. Bana abasajja babbi bazibyeko ebintu byamulekwa Robert, simanye Mariam yanzi yabbi ebintu byamulekwa, muli babi nnyo Katonda tajja basonyiwa, Mariam oli musiraamu naye omanyi obwamulekwa. N'ayogera ebigambo bingi ng'ayogera byennyini ebituuka ku bantu buli lunaku ku airport. Ffenna ne gatya alukumyemu ffe katuseeseemu. Tukola vidiyo ezisooka nga tuseesaamu zitambula enkya n'akomawo. Bannange munsonyiwe nze nabadde omusobya ebintu saabitegedde bulungi naye ng'abasajja babadde batuufu. Oba okitegeera laba ali wajja afuuka ejjirikiti ku basuula embwa efudde. Okitegedde nti yassembwa embwa bamaze balonya basuula omulambo gw'embwa ate ne baleeta yennyini ne bagusuula ku yebera. Kati emmundu zonna zitwali tutunuza mu revenue ne zikyuka ate ne zitula mu ali. Kati ali bwe yafunye kagundi ka Miss Damam alina okukakozesa ennyo okubikka kiri akaliro kali kazikire buli matandika okutula ku Miss Damam. Iri badde bamuvuna nti revenue yakulisa ssente n'ovaayo n'okyusa ebigambo bye bikole bitya bizikirira awo. Yes, oyo naye kyekyo kyabala. Azikiza muliro. Oba okitegedde ayagala kuddamu kukomawo ku media kubanga yali azikidde. Abaana bamukuba bubi nnyo olw'obunnanfuusi bwe yakola ki bwe yayolesa omusajja omusiraamu akulembeza salaamu mu buli kyayogera eryo n'ayogera ekituufu enkya n'akomawo ate asangulewo ekituufu kye yayogera jjo. Kati ekyo kyokka kyamuzza nnyo emabega bantu ne bamulabamu ebituli ennaku zali asirise. Kati addidde engulu ku kaani ku kakyala ako ka Miss Damam. So kati oyo naye ensonga bwetyo bweyimiridde. Awo nayo tuveeyo. Kati aliwena ku nsonga erimu eggumba. Awujjukira ebiseera ebyo omukulembeze wa NUP we yali akubiddwa amasasalwa. Yes, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Naam. Ssaawa zino emyaka giweza 7. Kituufu. Waliwo enteekateeka yonna oba olunaku olwo lwa mugaso eri abantu lujjukirwa mu ngeri emu oba endala oba balutekinga for granted. Olunaku olwo olw'ensonga nti olunaku olwo yasimatuka yamala okusimatuka mu kaseera ako ate n'afuuka muntu mulala nnyo wabulabe nnyo ate eri gavumenti eriko. Essaawa zino kiyinza okubeera ekizibu ennyo okuteekawo embeera yeemu okumutuusaako kyamuvugirako mu Arua. Kiyinza obeera ekizibu okuddamu. Tuyogera kukyogerako otya? Okusooka kwa byonna sooka okwebaza omutonzi nannyini buyinza eyataasa omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwo. Abatuuliza ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omunaana bwe bwali bwe buti omwaka gwa 2018 ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali mu kalulu akayitibwa babiyita batya bino ebyokuddamu okulonda by election eyali mu Arua nga banoonya ani agenda okuddira mu bigere omusajja gwe bayitanga abiriga gwe baatemula ne batta. Kati baali banoonya amuddira mu bigere nga waliwo abantu abaali beesimbye ab'enjawulo wa FDC owa NRM ne Kasiano Wadri eyali owa People Power. Oba okitegeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ne bagenda okubeera nga bamukolera kampeyini. Kampeyini zaali z'amaanyi nnyo. Abantu baali bayitirivu obungi, abantu baayagala nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne baagala nnyo Kasiano Wadri. Oba okitegeera kati munnange ndowooza regimu nefunamu okutya. Wajjuka yali agenze ejjinja ku by election y'ejjinja eya Mwiru n'ayitawo gwe yali awagira ne bagenda basaalirwa eno gundi Bugiri nakyo nayo ne bakikuba basaalirwa n'akola ki n'ayitamu ne bagenda wali ludda wa ne bagenda mu Arua oyo yali ndowooza wakuna oba wakusatu bali nga buli wagenda by election wagenda ayitawo bagenda mu Arua. Kati ndowooza gavumenti egeruka nga omusajja n'emulenya nti ono omusajja yandifuuka ow'amaanyi ennyo. Yes, because that time yali akyali mu parliament
nga yakamalayo omwaka ogwo naye ng'agenda n'atuuka ku basajja nga bakasani waddula baali baludde mu gundi mu byobufuzi ate n'abanga ly'eddoboozi eriyamba bo okukola ki okuyitawo babasalio yali akagwa emirundi gye yali tamanyi muwendo atutera eddoboozi lye ayiseewo oba okitegeera ne bagamba jjukira ye yali aba election ye yennyini yali aba election eseemu eya Mwiru si 2 eyabasalirwa si 3 kati bali kuyako n'eyakasani wadde ligimu nega nti ono omwana gy'alaga ono ganaamaanyi ayinza otufuukira ekizibu bagamba kati ekyokukola kiri eki kumumaliriza yes kumutemula bakuba kampeyini ziggwa His Excellency yalina emmotoka ze yali atambudde nazo mwali ne Tundula mwali mu Toyota Signus mwali mu endala gundi RAV4 emmotoka zaalinga nnya ezize obuwenga omuntu buli mmotoka nga yaze yalina abantu be yaleese ng'era eriko n'abagivuga kati kampeyini bwe ziggwa obudde bwa kampeyini nga buweddeko agenda atula mu Tundula kubanga Tundula yali ya left hand awabeera driver wabeera omusaabaze wabeera omusaabaze nga wali driver kati ajja atuula mu mmotoka eyo atuula ku saidi y'omuki y'omusaabaze kati omutemu ajja asooka amulaba nga mwali akoze eki atudde kaakati bw'atuula amalamu eddakiika nga 5 ng'alaba abaana tebakola ki tebajja ate nga ssaawa egenda kwera emu ayagala agenda kulaba amawulire ga NTV akawungeezi ku woteeri kwe yali asuze kati kyeyakola n'ava mwene emmotoka gye yali mu Tundula n'atula mu Land Cruiser n'agamba eyalimu n'amugamba nti twala ku woteeri katikati n'emugjawo aba yakatuuka bw'ati ku woteeri essimu n'evuga Yasini Kawuma bamuttidde nti Tundula mwennyini bamukubidde amasasi we yali atudde wenyini bwe yavaawo bw'ati Kawuma we yatuula abasajja ne bajja ne bakuba amasasi nga bamanyi bakubyani Bobi Wine yennyini bagenda okujja kati kavuvu nawe ogenda okukebera nga gwe bakubye muki mulala nga ye tali nawo yavuddewo dda bw'amala owulira ekyo n'agamba abo bakola ki balabika banoonyanze n'adduka ne bamukweka mu kasenge akamu mu busenge bwaki bwa woteeri ne bamukweka kati abasirikale basalako woteeri bakwata abantu bakwata abanyanzi ne babayoola bano bamemba ba palamenti abaliyo bonna ne babakwata ne babatwala ku polisi kakati bamunoonya kuva ku saa 2 ez'ekiro paka saawa nga 4 bakola ki tebamulaba ne bagenda ne bakomawo saawa nga 6 ne bamunoonya n'abula ne bagenda ne bakomawo ku 9 nga bukya Paul be bajja agenda obbawula nga bali kuki ku kasenge mwekwese kyakola agamba n'avaayo bulungi nnyo yayambadde ovule ya red n'asiba engatto ze n'azinyweza bulungi ng'awulira bali ku lugi balukola ki balukuba era olwa bamusanga awanise emikono ng'akabonako akolaga nti talina buzibu bamukuba ekyuma ku mutwe n'agwa wansi n'azirika n'okuba mizibu kumugjawo nga tategeera ne bamutwala so olunaku luno tulujjukira nnyo nga lunaku lwa byafaayo yalinga emmanduso y'amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali emmanduso ya struggle yaffe era Yasini Kawuma tumujjukiranga omu kuba soja abasooka okufiira muki mu struggle eno gye tulimu era tumusabira Katonda amusaasire amusonyiwe ebyamusobako amusasemu empeera ey'okufiirira ensi ye oba okitegeera munnange His Excellency ng'asimattuka bw'atyo anyumya agamba agenda okudda engulu ng'ali mu helikopita bamugja eno bamutwala mu ddwaliro eggulu ery'amagye bamujjanjabe bamale bamuzze bwe bityo nga byatambula ensi yonna n'ekyankalana nga buli wamu waliwa free Bobi Wine midiya yonna era ndowooza olunaku olwo Bobi Wine yawamba midiya mpaka kati emyaka 7 teri yali amujje ku midiya mpaka olwaleero teriyo mu Uganda asobola kukwata midiya teriyo mawulire goyinza kusoma nga gakola amakulu nga temuli Bobi Wine tolina program gyoyinza kukola ku radio
nenyumira abajuliza nga tolina kyogedde ku Bobi Wine wadde ku TV atoba n'obeera ku TikTok ng'abaana balina ebibogero ebyabwe ebirala ennyo era ogenda okulaba nga waliwo amukoonye waliwo baweetere kukoona mpaka omukoonako kizibu kyakubasanga ku live ya TikTok nga banyumya neggwako either nga bamuvuma oba nga bamuwaana naye nga bamukoze eki bamwogeddeko kati olwo lunaku luyamba media mpaka olwaleero so lunaku lukulu nnyo lunaku lwa byafaayo lunaku lwa kujjukira era nkakasa bulungi nti wajja kubeerawo engeri y'okusabira muganda waffe oyo n'okukulisa omukulembeze waffe okusimattuka olunaku olwo ekyali kimutuuseeko muzeeyi leero tebadde bingi nnyo era tewanvuyo nnyo interview yaffe naye era abantu tubaweereza olwakadde tulina okuwummulamu waliwo kimu kiweerabidde ennaku z'omwezi olwaleero weziweeredde ennaku 13 ogw'omunaana lwenyini nga tubadde twogerako nga abaakajjayo empapula okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti kigambibwa mbu baweze 10 nga mubo mulimu neyamenya erikodi wa myaka 10 waganda azze kwesimbawo ayagala kulembera ggwanga Uganda myaka 2 kyekiro essaawa eno mukaluke tukolaki tugendamu oli ayinza okwebuuza kiina buzibu ki ekyo kiina obuzibu ku saidi yaffe abaagala enkyukakyuka kubanga kikolera oli gwe tuvuganya kimukolera mu ngeri ki omanyi ballot paper akakonge kubalondera buli lyokuyitirirako abantu nga bangi babuzaabuza oba kitegeera mwami Museveni alina mark abantu kwe bamulabira ye ekifaananyi kye kibeera ku ballot paper ayambadde ekiseppeewo oba kitegeera kati his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yali wakwambala bereeti naye abantu babireka okukola ki kubamwawulira electoral commission neemugaana okwambala bereeti neekuusa ekifaananyi nga kiri plain ekirina background eya white mu kooti eya bbulu ne tayi eya red ne saati enjeru kati bakola ekintu kino nti baleeta abantu abo nga bangi ku ballot paper osanga abantu 10 babona bambadde bifaanagana nga bambadde kooti ya bbulu saati njeru tayi ya red kitegeeza nga wali okumutegeera olina kubanga feesi ye ogikola ki ogimanyi bulungi nga sigga nti ogenda mwawulira ku ngoye kati bakola akagundi ako kajjaamu ako kefuutiike kati ate n'amannya ge jjukira nti erinnya lye lisookebwako lya Kyagulanyi ke teri ku nnyukuta zisooka waggulu ng'anaabeera mu basooka ate teri mu zisemba wansi ojja munoonyeza awasembayo ojja musanga ali wakati awo mwe muli bakke bakatumba oye bakaki ate jjukira muzeeyi nti si buli muntu amanyi okusoma bangi nnyo abantu batamanyi balyoke bagatte obunyukuta bwokke mu n ani abalina obunnya obuliraanye kke babusimba era yinyawo nga bungi kati nga byonna bafaanagana ng'okujja omusajja omukazi omukadde atalaba bulungi nga taliiko agenze muyambako ali kutiikinga tajja kulaba Kyagulanyi kubanga bajja kubeerako bangi bambadde bifaanagana alaba bonna batayi myufu abuzaabuzibwe kyova olaba nti twatandisewo kampeyini eno ey'okutambuza ekifaananyi ky'omukulembeze ku profile picture zaffe n'abadde batamumanyi bulungi bamwetegereze nti oli agenda okulonda nga tanoonya saati yeye ensonga lwaki ensonga twakola ekintu era ensonga ki nti agana okikola tumuweerawo ebibye oba olina kyolemesa oba kitegeera ng'omaze otegeera nti omusajja ayungudde abawanvu n'abampi ajja abayo ku ki ballot paper jjukira bwabeerawo ne plan A na mu plan B jjukira nti okwewandiisa kwa milioni 20 okutalaaga eggwanga onoonye emikono 10 mu buli disitulikiti 40 mu 2 olina okuba nga olina ssente ezigenda okukozesa ekyo
ebyo byonna byetaaga ki sente kakati gwe ojja otya ddala ng'okikakasa bulungi nti n'obwa LC ku kyalo gy'osula tosobola buwangula naye n'ojja kuba pulezidenti okitegeera munnange kati tuba tulina okuyisaamu eggaali olw'ensonga eno kampeyini yakutambuza kifaananyi kya mukulembeze ne banaleeta abambadde ekooti gyayambadde netayi nesuuti na buli kimu ng'oli alina okumanya feesi kyetwagala kiri ekintu kimu abantu bategere feesi ye nobajja nga bafaanagana ne bwe munaabambaza ebifaanagana bonna jjukira nti ab'ekikumi ne bagamba bakajja empapula betumanyi tebalinako tebannabagenda bampuuga basimanyi bampuuga bano ba Nandala Mafaabi simanyi bano ono wagundi wa Dipiani bano Batimawu simanyi bano ba Munyagwa abo bonna tebannaba kujjayo mpapula ne abo boole 14 tetubamanyi na bamanya okitegeera ne bwe baba basunsudde mu 15 ne babeera ku ballot paper we bati ne bajja wano abalina amannya agasooka nga 10 bano abalina zikke ezakyagulanyi nga bali no mu 10 n'omu okuddeyo ne waggulu ajja babula ajja kubula singa tuba tetutambuliza kifaananyi feesi ye kubeera recognized nga n'omukadde bwajja kubanga abasinga obwe basinga mumanyira kakoofiira atagenda kuba nako era kyovula nti twagala kuddamu kulaga bantu naddala ab'omukyalo abakadde kifaananyi kyakyagulanyi nga alina akakoofiira kuba bajja kujja kebanoonya kababule babuzaabuzibwe kati ekiyinza oyambako ambuleera kubalaga nnyo kifaananyi n'okubalaga nti woolaba ambuleera bwetiikinga tofaayo obaani aliwo gwe kasitolabo ambuleera kolaki kitegeeza kuba oli ku kituufu oba okitegeera n'olwekyo tukubiriza mwenna bacomrades abali ku media mukyuse profile picture zammwe kyusa profile picture ate kakasa nti buli video gyokola osaako ekifaananyi ky'omukulembeze mu video yo kitambule nayo kati ng'aboolaba abaana abali ku ground ekifaananyi batambula nakyo nga bakitudde mu bbanga bwe batuuka mu katawuni ne bakiraga nti banaye kyekino mumwetegereze yoono kino ekifaananyi kyogenda osanga ku ballot paper togenda sangako kyakakofiira kamyufu ogenda sangako kino kitegedde kati eyo nayo nsonga nkulu kyobona nti balese diversion nyingi okugitujjako tuleme jjogerako efiiraawo ate nga tulina ekiramba abantu bane tebimala kati bawaiko kasavu kanyamba bawalizeko kwako inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.